Ana Kaija eno no yetoloola alinako wano omugenyi omu na programu emu omukyala n'agenda n'aga President Museveni we yabadde ayogera alinga eyawadde conclusion ku nsonga z'emyoga okuginoonyerezaako yeebazizza n'awa ne statistics omutonotono n'agamba wano wakoze bulungi ate nga palamenti yakamala okusindikibwa ogenda oginoonyerezaako naye bw'owulira ebiva mu myoga kaakati amawulire aga training oba agatambula galaga nti nno n'omuntu eyasooka okufunira ddala ssente teyali mwabo abasuubirwa okufuna ssente kwotwalira ne mukama we omwami Lutamaguzi namulabye nga naye ali mu ofiisi akubira omugaga nze sizifunanga nako nti ate ku lisiti kwoli so nga naawe nzijukira wakomentingako ku nsonga y'emyoga egyo nti credibility oba teriiwo esobola bantu balina busobozi buyinza kuweereza muntu ssente olaba alemwa gwa bikalo bye twalabako kawunga mufaliso bulangiti magi tebyalabika kati sente zibagamba butuziweereza mu mpewo so eyo ensonga weeri mu wiiki eno era wetugimaliddeko oba wetugikubira amabega nga ensonga y'okutemula abantu mu Greater Buddu oba mu Greater Masaka nga ekutte wansi ne waggulu embeera eno terina nnyo abantu bonna benkana teriyo muntu mutono ku munne naye embeera ze tuyitamu ze zitwawula ono muwejjere ono mugagga ono ali wakati awo ono musajja ono mukazi ono mwana muto ono mukadde ono mukulu bye bitwawula naye ffenna kasita ogwa ku nsooba muntu abantu abattibwa e Masaka bo batunuulidde bakitawe bakazi battu vulnerable abali most abawejjere abawedde emirimu bamuwejjere babatera okugamba twalina ekigamba nakunkunye dda waliwo ekigambo ekigamba nti omuwejjere y'omuntu atalina nakyasobola oba atalina nakya wasula oba nakyakulya naye nabano bw'obatunuulira n'akayumba bwe bamusisinkanye okumutta weebuuza si gwe mulundi ogusoose twabirina mu Masaka ebiseera biri nga tubirina ne mu disitulikiti ya Wakiso naddala okusingira ddala ebitundu by'Entebe nga bamala n'okubatta ne babafumita ebiti embeera eyo so simanyi kiki ekituuseewo poliisi weeva webbo we badda ate ne balabula Kaija lamusa kubawuliriza nga bwetulindira n'omubaka w'abantu enjala okutwala mukisa guno okulamusa gwe taata Nabumba ina mukwano gwange Shamimu Nabumba ali mu America lero zikirenge taata Nabumba ina muwala ali mu America kansubire kwoli Shamimu Nabumba njagala okulamusa abannaffe we tuli mu buwambe abasajja n'abazaana ba Kabaka abatava okulokotwa na mikwano gyange abali ku social media nedda ku Facebook nyina tiimu nene ya Simba n'okusookedde akansooke njozeyoze mukwano gwange Peter Kibazo lero mazali bwage sibara era yandiddeko keki era gonde walo muita mukamange mu FDC Margaret Ukuri yamugembwa atubulire kiwali scientific package gituvacho kumayiri vacho babereyo namwe nabatera kugundi ku TV nemula abana mwe nemujeta bamu so mukwano gwange twagala okuyozayoza Petero we bali kukula we bali okwongera ko Katonda akwongera emyaka emira mingi ejo ejekyengera ate nja okusasira mukwano gwange ndabye Sewanda jinga ya mugama njagala wangale olabye ne kujjajja tibuhabulwa ngagenda nga awumudde nawo tuke emyaka ejo nawo mulenga bigamba Petero njagala ate n'okusaasira akansokera amawulire amalungi omanyi olwayo mbadde nyina okubeera kwanjula okwamuna FDC kansala ekira municipality abadde ayanja Jojo Mirembe abadde ayanjula sitaatwe wali waabwe najeera Jojo njasaba kwetonda amawulire amabiga genzi negagwawo atagatalinda mayiso haba bwafa luga nti afudde obuuza tuziika saame katobuuza nti obutuziika ddi tubuuza saawa nga naffe Medin Sereko Sebuliba kitawe Haji Sebuliba afudde yatumuziise emasuya waabwe masuulita naye kyendabye masuya tubadde ne road mayor tubaddeyo n'abaka parliament bangi mu kitundu ekyo Sebamala n'abalala bayitirivu ne father wange father Kibi n'ayogera ebigambo awo n'agaba nange mu Uganda yensi
nti otola nti obulamu butono naye ng'ate eri abantu ababufula ate obutono eddala mbu yensi mbu gyolina okweyozayoza buli nnaku ng'osobodde okubeera omulamu kyendabye ng'okuva ekakiri gwomanyiyo gene masuuliita n'otuya masuuliita secondary school ng'oyinza okulowooza kati museum ne museum bagibwako langi oyise kakiri yes toyise eri wamikka ese kakiri kiziba era bw'oba wakava ku secondary foot parkinze waliga emaka g'omugenzi naye kyendabye omanyi ono omwana Joshua Kiptigei alina ekintu bannamuno kyemwatwatwalanga kikulu bwe yakwata omudaali gwe okusooka bwe yagenda mu maaso ga mwami Museveni teyamusaba bibi yamusaba ddwaliro ewaabwe n'amusaba baasi eya federation n'amugamba ne bakooki tebasasula bulungi kati MTN bwemuwa ssente negamba golodi miliyoni ki 5 negamba silver 25 kakati agenda okulaba nga babeera bagaba waliwo atafunye ye munne kipurimo naga omusajja ono yatukwatira nnyo yakola nnyo ate omwana nasawa ne mwewuunya abadduka ekyamulemesa okufuna goodi ey'okubiri yali ayita munne bawangulire wamu omanyi ekyo kikulu okugira nti mu ggwanga muno twa twagala okulinyumirwa tulinyumirwe ffenna era n'abaana abookubiri bano weewuunye baali baddukira nsi za njawulo omu yali addukira Netherlands omulala ndowooza oba nga addukira Sweden oba ensenda naye nga bava mu nsi eno ne Somalia okitegedde kati nga ne badduka era baakwatagana ne bayisa kipurimo n'agamba munnaffe bamwe ssente naye bwe yadya n'akwata omudaali gwe n'agamba omuntu yafula kyali kiprotiiki lwaki ndeesa ekintu ekyo mwami Museveni waliwo oluyimba lwe baayimbanga semotoka peeka masuuliita abaana b'omuyekera batudde eyo kibonge kyamini masuuliita semoto luweero mwami Museveni oyo ye kiprotiiki wo bakwatira omudaali bw'oyise kaki nojja n'ogwa ne masuuliita nze okufa kwa mukadde waffe saakutegeera naye mbadde nina okugendako mu kalimiro kange mpise Matugga naye wabadde wabi era wakyali wabi ekkuba eryo binnyo okuviira ddala e Matugga okutuukira ddala e Kapeeka era we mbadde nina okuyita bwe ntuuka e Kapeeka waliwo ekkubo lyenkwata eridda e Nakaseke ku ddwaliro eryo bangambye togeza yita katale ka mmese kati nenenvuga kilometers endala nga 25 mu kifo ky'omusanvu naye ng'oyita bakiprotiiki ba Museveni mwami Museveni omudaali gwa gold gwalina bakiprotiiki be yesse muto Kapeeka masuuliita Luweero triangle so kyemaliza musaba mwami Museveni kwata omudaali ogwabeeruweero kwata omudaali gweta Luweero ekolaki ekubanja omudaali ekyo nze Joshua Kiptigei kyennamuyigako nti jjukiranga omuntu eyakufula kyokola ki kyoli ffe nga yabufuzi abantu abakufula nti bakufudde hono bamufudde honorable buli webakabwa ne wabeera gy'oli ng'olina kyolabye abantu abo omudaali gwabwe gukole ki gutwale ngenza ngenda gubanja omudaali gw'abeeruweero mwe mulimanyi kye mulimpa mbaka w'abantu nsanyusa okulabako amina sebo nange nesiimye nate okubeera wano kulabbi Osimba mutuufu namwe mulunyumya naye nange gyenva nsimbudde embalala ku ssaawa 12:15 mbalala mwankole oba embalala wano embalala ekyaggwe mukono mu butuufu waliwo ampeese ku mugongo nangamba tuula wano engeri nze gyennina obwaka wano nandibadde ntuuka ssaawa 3 ekiri ku luguudo olwo sikimanyi naye ndowooza ze zimu ku nsonga ze ŋŋenda okuteeka mu paalamenti ebbanga erikyali ddene okulaba tukimanyi kiri ku main Jinja Road efeeding eggwanga lino ate nawuli olwala lwe baali batutaddeko oluyita ekayunga nalwo ssaawa eno lufudde naye
ye gwanga olina ataona oluguudo lwammwe lubali badde bakola kola oluguudo lwayita Jokers bw'okwata oluguudo olwo n'omala olukuba kolansi n'otuusa ku UCU ne lujja ne lukwata lyegundi olwo oluguudo nze lwempitamu kati bwemma yes ne bambi oba olina emmotoka mbi tosobola nti okuva ku UCU kwedikotazi za Mukono district okutuuka ebinnya ebiri awo ekibangirizi kya UCU ekiko yes n'emmotoka buno butono kabuliramu wabi nnyo naye kati wali bagezezzaako okujja oddutuusiza ddala wano ku Jokers bagezezzaako nga kataka naye kati wali wakati mwenda awo naye manyi waawo we wakutiisa okuyita eyo okwata ku mukono n'ogamba naye kiki kino ate nga kiri ddala mu premises za UCU naye nga kiki fensi ya UCU wetandikira ekkuba eryambuka ku church negyekoma enguudo UNRA yazeddiza oba gavumenti yawakati yazeddiza tugenda gitayako obuteesi kazito kulaba bannaye balamusizza nnyo na abatuuliriza nkulisayo mwenna bwe tubadde nabo mu ndolito z'ettaka ekapeke waggulu buli wamu Kampala yafunda kati bali batuyiikiriza naye nga kyembakakasa buli omu alina okufuba okulaba nga alaba engeri gye yeerwanako okusigaza akabanja ke saasira nnyo mwenna abafiiriddwa abantu baffe muganda wange Muhammad Medi Sereko Sebuliba taata waffe yafudde aziikibwa olunaku olwaleero ntusaasideko nnyo sisobodde kuziika mbadde n'okuziika era mukadde wange ekasale eyo constituency banaye mwenna mbasaasideko nnyo ati nsaasira n'eggwanga olw'okufiirwa General Kech ne Pecos Kuteesa ate gwe General Katonda abadde agwa mu bubondo wansi wange mu loketi yange naye Mukama Katonda amusonyiwe byamusobako wano mu Africa omuntu wamala okufa ekitumanyiddwako ennyo tetwogerwa ku bafu bibi mwana wattu n'eddiini zaffe zennyini zetusoma nazo tetugamba nti wamala okufa mwogereko ebibi naye osobola okwogera ku likodi awo mpola mpola ebimu ku bye tufuna ku muntu ng'afudde kwewala ezo ensobi z'abadde akola ate ne tukola ebyo ebirungi byabadde akola era n'okumanya nti essaawa yonna ogenda olwaleero wooli naye nkyogenda oli agambe wawali betulira ku mpapola ng'agenda enkya ate okolerera ensi ng'atalivaako Bwana Kaija dakiika ntono nnyo ku Bwana Lokech aziikiddwa olunaku olwaleero agenza okuziikibwa nga omuduumizi w'eggye amaze okumwongeza eddaala Lieutenant General ye General kati eddala nga bwe tubadde twogerako wano eryokubiri okukka wansi kugaliwo kale erya Field Marshal ng'oliggyeko katono nnyo abantu boogedde ebintu era nga mukulu bw'ayogedde omubaka w'abantu tiwaliwo ebintu ebimu ebitalina kale tumanyi nti yabikola oba omuntu oyo agenza abikoze naye eddiini n'embeera obuwangwa kitugamba nti ekyo kireke musabire agende mirembe naye abantu boogedde ebintu bingi olwaleero we boogedde ebintu mu kufa kwa General Kech mwennyini omanyi omulya mmamba abeera omu mu kufa kwa General Kech mwennyini olwennyini mu bbanga lyamaze ku nsi nga mufu ate poliisi ekoddemu n'ebyo ebikolobero ebirala omuvubuka wa university ali mu kukaaba yali agenda mu ddwaliro bamujjanjaba ensigo baafuna ku ddagala bamukubye ali mukola ki mu kukaaba okufa kwa General Kech abadde tannaba nakuggwerayo ku ttaka ebijambiye Masaka ne bitandika ontegeera n'empisa endala kansooke njogere ku ye yekka General Paul Lokech personally nze ng'omuntu jjajjaffe yali yatugaana okuyingira amagye naye weba eriyo profession enyomera magye era njagala nnyo okukola emikwano ku b'amagye kati nga nja kugamba mu gino Sejjusa mukwano gwange gino gundi yali mukwano gwange Brigadier Kasire Gwanga retired Kano BESIGYE andi kati abali retired ne abadde mu serving good spokesperson sebo Katumba simu kwano Katumba andi Katumba nakamusika n'emirundi ng'ebiri ngaera musanze nga muntu mulungi tetunafuuka bamukwanenga bwenjogera naye ate Katumba kyemwagalako soja waliwo abo abazibwera nga bazinga abazigula obuguzi n'omulanga kakati abo tebankuba gundi yagala soja yennyini Lokech ankubye abadde soja mu kufa
era nendaba ensi eno mbi Museveni kyatukozeeko ebintu byeboogedde ku General Kaija ng'omusirikale era buno zaali basawo nga tebaagala kubyogera neneewuunya ne mukama we bw'atuuse mu speech ye gy'awandiise mbu amaze kufa mu olunaku ze lwawulidde mbi was the Lion of Mogadishu naye former president w'e Somalia kyagamba Abamerika nga kyebakola ki kyebagamba kakati Mwai Museveni kyetumumanyiiko tatera nnyo okwagala muntu gwe bawara nga tebagiwadde ye bwe waali wano zibbomu wano e Kampala gundi ng'ali mu intelligence gundi ani Henry Tumukunde Abamerika ne baagala okuwa Tumukunde omudaali Mwai Museveni yagaana bwe tebaguwa ye ono tebagukola ki kubanga ye emidaali gyonna gy'alina gye gino gyeyewadde wano simanya nalubaira kati agenda okula waliwo agenda okukwata amagye alina trekage yatambuza n'abasirikale kilomita 750 ekonga eyo mwolo olutalo nayina okojja wange yali lieutenant era yafiirayo naye nga Kisangani wano yaginyomeza ngimanyi nga lutabaalo bwenti manyi bw'ofuna omusirikale abaddeko ku lutalo naawe enkya oyinza okuyingira amagye bagakwagaza omusajja abadde akubye emundu ng'ataagikulemberera mu maaso n'omuwulira Congo ng'akuba emundu n'agikakasa n'omuwulira Sudaani n'ojja n'omuwulira engulu kuba kusooka yali muyeekera n'asala busazi n'ajja n'omuwulira Somalia nti buli ranka ye gy'olaba gy'afunye ebadde yakutoba bw'otunuulira ojja otunuulira gundi ezo z'amagye emu eriko sword ayezeza waggulu sword n'emmundu nti ono asse naye n'ayita mukola ki mu kufa kuyita mutamu ne lwakwefe wano waliwo abantu bagenzi bawaziranka nga saala kula BPA gakuba nze gwe baabisomesa noga kati ono mulya bisiiko ono wano yatuukawo atya baidenoza bayinoonyezaayo n'abo ab'oluzizi nabo gyabateeka so General Hey banne badde bagamba abadde hands on nabadde mpuliriza General Muhoozi David yadde amwogerako kubanga mbu be baali mu nduli 1998 baali abasirikale 4 oyo gundi mwali Lokechi David Muhoozi mwali yayogedde Muhanga muganda wa gundi wa Mubaka wombaka etera muganda wa gundi wa Andrew Mwenda yayogedde baganga ngobulaba eri ondoza mugira nti be baali awo nobala ne badda naye ng'olaba nga buli abadde amwogerako ng'amwogerako ng'omusajja ki omulwanyi naye lwakuba sitayiro ye yali enyuma nnyo mu magye ng'erumba ki aduuyi kakati Mwai Museveni n'amukola bubi Mwai Museveni alina enkola ye nti takkiriza linnya lyo kugenda ng'onyirira no yes najja n'amussa mu poliisi ono kanso gyakulembera kuba minisita waayo by training erina kuba civil era bw'onyumya wa poliisi za poliisi sole zaabwe tezinyumya mu nsonyiwe bwe mba munyumya tebinyumira bye muyitamu kuba sirabamu nnyo we muhasolinga okuggyako bino okuba tebabawadde musaala okubayisa obubi naye ba nti mu kukola emirimu gyabwe sinyumirwa abasirikale bo banyumira era bulwensinkana omusirikale mba namutudde edde okumpi kanaamuteeka eno bayi mwavudde n'abalolusi ng'awa statement ezaali zikole mu Mogadishu najja n'aziwa e Kampala ne ziba nti bannaffe abamu ne zitwenyikiza naye kati faamu oluusi osonyiwa mangu n'okkiriza mbu ono training yonna omuntu nyina mukwano gwange mbadde ngenda kwogera ne mu maka ge baalitegedde yagera n'aleeta omukozi awaka omukozi bamugye Masaka mu kyalo eyo munda kano omukozi n'atuuka nga bwasimula gundi seminti tayo zikola ki ezitukula wakaita weeks nga 2 mukazi ono yekyanga nambuuza omukozi ono wamugyewa Masaka ennyumba gye wamugyeemu ogijjukira bulungi njagala kulowooza na kino kyakozeeko akoze nnyo kubanga sirefuja naga ono kali tusomesa kumufuula kyetwagala
Mwaye Museveni kyakola obubi tosobola kukwata senior army officer abadde mu field nojja n'omuteeka waggulu mu poliisi kati ga yalagira baali badde nga abasoosaako refresher course naye myezi nga 6 n'avaamu bagita debriefing n'akyuka okuvaamu kiri kyabadde ekyokugamba nga buli gwalaba yeetaaga kuba n'alyako akola ki alwana baŋŋambye waliwo article gye nasomye yadde ya mwenda mu handolinga gye yatwandolinga kwegamba badde mulaba nga bwalwawo tubaye tetulina waaka nasomye article ya mwenda nisoma word by word kubanga nga kyadde ng'aliko nga bw'omukubira essimu n'obako ekriti n'omugaa kino wakikoze ibi mbu ng'akuloonya ajja neewo omubuulire walikozeewo ty ekituufu mbw era weesanga kyomugambye Lokechi abadde akiteeka mu nkola so yoyo Lokechi njagala okusaasira bannaffe naddala bannaffe mu north nawulidde obwana bwe bambi n'ensaasira at 55 ng'obulaba bambi obwana bwe abadde akyetaaga obukwatako ate eno Uganda mbi kuba mu America kalayini kamu gundi nawulira Michelle Obama yali agamba nti omuntu alwaniridde America tasaana kunoonya wakusula tasaana kunoonya kyakulya tasaana kunoonya mulimu niyo ogenda bawulira wagenda basanga mu mpapula z'amawulire nga bagamba bannange ebyaffe babikola ki babitwate eri atufa ngenda kuwumulamu nkomawo n'omukulu mubaka w'abantu mu doketi yo yennyini eyo Kaija bw'abadde ayogera nfuna ekifaananyi bw'oba otunuulidde okuva ndowooza ku General Katumba Wamala okutuuka kati ku Lokechi katukitwale ku Lokechi sijja kitwala kwochola maje General Katumba Wamala General Kayihura olete Sabiti mpozi teyali General olete Sabiti kakati olete Lokechi lwaki omukulu mujjayo kubanga emirimu gyonna egya police ye abadde avaayo katono kiki ekizibu ekiriwo President Museveni kikyalaba teyasobodde kuziika mulwadde tukomawo temuvaawo kyonna kyotegeka okukola weekend eno Airtel Freaky Friday bundles weziri kusanyusa yiga *49*10# ofune GB 9 n'eddakiika 3 mubaka w'abantu bwana Lokechi ebimwogeddwako olwaleero aziikiddwa bw'otunuulira ekifaananyi kya poliisi n'abantu abajja okuweerezaamu tunuulira reactions z'abantu osanga omuntu yandibadde yeebazibwako naye bw'otunuulira social media n'otunuulira n'abantu sekinnoomu bayinza okwawukana endowooza zaabwe kye twandirowoozezza nti nno omuntu bw'aba awumudde ffenna nga bannayuganda bannansi omuntu nga Lokechi bw'otunuulira ebintu bye bazze bamwogerako yandibadde asabibwa busabibwa nti kale ensobi ziriwo wumula mirembe Mukama Katonda osonyiwe kiki ekikyabula mu poliisi yaffe wakati waayo n'abantu nga minister oyina minister okusookera ddala mwami Lokechi oyo njagala mwogereko ensonga emu gye mmanyi nti yagirinamu omukono obukosa ebimu ku byamuleetesa mu makkati g'akalulu mwami Museveni yasinga okubimanya naye akalulu bwe kamala okunyenyiitira nga yali in charge of police IGP de facto emukono eyo twafuna obuzibu abantu ne babawamba ne bakubirwa ne batutulugunya mu mbeera emu oba endala to the extent ne kalulu kennyini akalulu kafuuka akalulu muganda wange oyo ali eyo kati ali manyaanya n'ayagala bamulangirire ku kifuba era ne batuwamba SFC ng'eyagala bamulangirire amazima lwakuba nali sinnakkiriza naye nga mbalaba baali batuwambye aba SFC naye mukwano gwange omu mu poliisi gwe sisobola kugamba kwekubira mukama we akubira Lokechi nti ekiri wano SFC akalulu ekayiye otuwambye Lokechi
there and then na ordering aba police ne ba backing up ne bayika olibo okimunyumiza nti aba police bawamba SFC amajigi abamu bayinza obutakikkiriza nange mpuliranga atakikkiriza naye baba wamba ne mundu ne bazibajjako nga tulaba awo bwe nalabira amaanyi ga Lokeki nti bawamba amajja agakulemberwa Muhoozi then Kainerugaba kwenga Muhoozi yali akulembera SFC kati nge bazeno batuwambe mutuufu ne bawamba era session ne returning officer ngamutadde ku mulungu emundu office nezidda mu nteeko nga abasajja bamaze obawamba ne basuuze emundu ne bakikale babatwala naye era ekyo yakikola oluvannyuma lwa kubuuza nti kaka Museveni kali katya nga siwa yagala okukola ki nti aka Museveni kalungi naye kano kagenda bitabula kati nga oli yalina okusaddaakibwa akamulu ka Museveni kasigale nga kali yadde of course yakola bulungi naye yakola bwatyo nayagala wa protecting kubanga okuwekalakasi kwali kutugenda kutandikira mukono kyeri agezaako okupreventinga kati ekyo wesiki musiimako sibeera mwenkanya nti yakirinamu omukono actually even subsequent nga n'okulonda kuwedde namulaajanira abaana bange Kibuule be yali yawamba bali bangi era yafuba okulaba nga ababasuuza of course babasuulanga mu bikajjo n'ekisinga obukulu yaŋŋamba nga nti abo bagenda bata ne mukubira nti bano babasudde eno n'asindika nti babasuddewa nti babasudde kampiringisa nakorespondinga ne poliisi yaawo abaana babatreatinga kubanga gwe basuulanga nga bankubira nga mukubira kakana so of course era agenza okufa nga mugamba nkyabanja kanatta mugamba Kibuule oyo amumanyi Mukama Katonda amukoowodde so ekyo bwe sikyogerako sibeera mwenkanya kukyanyambye enganze kukyayambye bannayuganda osanga waliyo n'abalala of course waliyo muganda wange oto ate ye yatadde kakana naye yasembedde nasonyiwa namugamba nkusonyiye ate bwe nalaye bannaabo mwakyoli ne balagamba oto alina bingi byatatukoze eki banange otonze gwemmanyi oto lwakaze oto gwemmanyi ng'ola akyakunyumiza mpuneze oto tayinza kuddukana nakuba kikondi otonze gwemmanyi ate ukalooya bannaye amanyi okuganizing yes of course nga muganda bwange oto yanyumiza bulungi olutabaalo ng'omusajja we yabonyabonya n'adiploy ngaera bw'omanyi era nyina abakabala bana bemmanyi nga mu opposition yabuuza alanguza nti DRF form zo zirina nti nzirina ekyo kyakolaawe naga nti ani abalagire embeera nekola ki eyakasa kubuuza nti oli ku kituufu so nange ekigambo ekyo bakimbuuza emirundi DRF forms DRF forms zigamba ki nawangudde yes nti kiki yes bas so kati ekyo bwe sikimwebazaako Mukama Katonda amusonyiwe byamusobako ku mbeera eyo kubanga twafuna okunyigirizibwa kungi osanga kati gwe tunaafuna yanaggusa ensonga ya kanatta n'abo ababadde batutulugunya bateekebwe mu mbuga bawoze naye ensonga eyo ekwatagana ku Lokeki ngenda kwewala nnyo okugyogerako ng'omuntu Lokeki we yali nga tannajja mu poliisi ebadde n'ebizibu byayo ebimanyiddwa obulungi nga tannajja bibaddewo era ng'oyagala okumanya Lokeki yaani otunuulira nga tannajja nti poliisi ebizibu byayo bibadde ki nti n'essaawa eno ensambya teri mazzi na masannyalaze abasirikale basula mu kizikiza nti abasirikale bakaaba emisaala embeera yaabwe esigadde nga mbi okutulugunya bannayuganda bakyali ku mwanjo obuli bw'enguzi bukyali ku mwanjo okwokya abantu paasi n'ebikolobero byonna ebirala bwe yajja kyekyakyukawo nti abantu bayongera okuba nga tebakyabatta nga ku mulembe gwa Kayihura nti abaffe abantu abadde tebakyabawukya paasi abantu abadde tebakyabagalira ssaawa 48
ebizibu byennyini naye yabisikira era abireseewo. Problems eziri mu poliisi tezaawukanako n'eziri mu institutions ndala. Era olwaliwo bwe tutandika okusunsula poliisi ne tugenda mu busomyo buli wamu ne tulaba ssente mmeka zibayisa nga bagenda okuzimba poliisi ez'enjawulo, poliisi ezigudde, poliisi zebagaddewo naye nga eri bakyajjayo ssente ziraga nti bazipangisa naye nga tezituukayo. Ebyo ebizibu gyebiri naye birina ewalala mu bitongole ebirala. Bw'ogenda mu UNRA naye wali ebizibu byayo, bw'ogenda mu tourism board wali ebizibu byayo, bw'ogenda mu buli kitongole kyafa nga institution, bw'ogenda mu magye byafa nga institution. Goyinza okwebuuza naddala mu kaseera kano nti poliisi yo kennyini bagimilitarizing. Ensonga tugikabiddeko ebbanga. Internal affairs waliwo nnyini mu passport bajaasi be bajjuddewo, munira bajaasi be bajjuddewo. Waliwo nekyo ekitongole simanyi bakiyita presida gye baagala okutwala ssente bazijje mu ICT bazitwale bajaasi be bajjuddeyo. Bw'otunula immigration ne mu internal affairs kennyini nti kati yonna okuviira ddala ku minisita omukulu, state minister, permanent secretary, bonna bajaasi. Deputy IGP nogamba kati kiki kino Mwami Museveni kyagezaako okukola naye twali tukyogerako n'ono muganda wange Kaija. Mwami Museveni ebbanga lyonna ye muyeekera era ategeera nnyo olulimi olujaasijaasi nti abamutegeera obulungi kubanga azze wano neye enkola ye ey'NRM yali adde buli wamu. Singa kyali kisoboka ne kkooti okuzituuma National Resistance Courts wawuli abakada judges kiba kikuma era afuba nnyo okulaba nga abateekamu ekyenjawulo kye balina abalamuzi baffe nti bo tebagenda mu training. Naye okulwana obulwanyi epalamenti eyo okugifuula nti the Parliament of the Republic of Uganda n'olwali lutalo okugijja ku NRC kyamulumanga okukyusa amagye okugafuula UPDF era ne gasigala nga gundi zaago ziriko RO. Kyova olaba nti n'ennamba essaawa eno ez'amagye zikyalimu n'ayingidde olwaleero bagamba nti oyo RO n'emmotoka zennyini ennaku zino ezitandise okubeera nga zibeerako DF naye nga kimuluma buli kimu yayagala asooka akiteekebwa ati mu ngalo ze ttaano. Buli kyalaba nga kiseerera ng'agamba kati gwe genda awo. Si nsonga ndala, buli kimu Mwami Museveni yayagala akibireko ne control. Nga bw'omusiiba omuwulira ng'agamba kkooti ngenda kwogera n'essaawa muzinze njagala kino ate bo bakola kino abantu mubasibe n'ennaku zino yakizeemu. Yakamala okugamba nti bannaye sisanyukira abantu basibe abantu ssaawa 48 abantu lwaki mubasibe abantu lwaki mubakuba oba olina obujulizi lwaki abantu obakuba naddamu naye nedda abantu bano batulina okuba nga tetubata ogamba kaki ddala bino bye byamutwala mu nsiko. So basaba ne bannyabo abatuwuliriza tukyayina olugendo lunene. By the way waliwo omuganda wange wesikongratulate nze mwannyina ze Shifra Lukwabo namuyozaayozeza okufuuka commissioner naye teri kyamaanyi kigenda kukyuka ne IGP omulala bw'anajja gwe bagabe ku mulembe gwa lokeeki abantu babadde kyebatulugunya abantu misana tukubakuba wano Kaihura mukadde waffe Katumba ne mwannyina ze naafa ne bakwatamu abantu abakyamu ng'era Kaihura bwe yakolanga n'abaparadinga abantu abakyamu oluvannyuma ennyo nti awo si be babadde abatuufu be bano naye kajjukira waliwo ebasindisa olwedde mu kkomera ate ne gwa Kaihura kyaliwo ne ku mulembe gwa lokeeki kibaddewo. Sigamba nti yabadde akikola enjawulo kyanjawulo sigamba nti yabadde abikola naye nga bwe mba nnyambaza ebikolobero ebikolebwa ku bannayuganda mu ggwanga muno ne ŋŋamba nti the first person asookerwako nti ye lokeeki oba oli Ochola naye Mwami Museveni ebikolobero ebyo byonna byonna nkomekereza ŋŋamba abimanyi
era abeera bimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda batulugunya naye abeera yeebuzaabuza bwebuzaabuza. So obuzibu obuli mu poliisi nti Mwami Museveni ataddemu buli wamu amagye si wewokka. Bitongole bingi nnyo biyingizaamu amagye ye ng'alowooza nti bye bigenda okukola obulungi. Kati essaawa eno operation wealth creation eriwa yagenda n'eddibi n'agidibyawo n'atekawo emyoga n'emyoga agigobye naye nga buli wamu agamba nti abasirikale bagenda okusobola yabakwasa operation wealth creation. Essaawa eno yabayingiza nti bagenda kati okuzimba amasomero n'amalwaliro kiseera akyagalako nga kirinako grip. So at the end of the day bannayuganda bwe banaakimanya nti naga amagye gennyini bagayinako obuyinza naye batuni b'okigamba nga tebakimanyi mu kawaayiro 2 ndowooza mu 2012 ofundikira 2012 kwogera bulungi ku magye. Amagye obuvunaanyizibwa bwago kukuuma ggwanga, obutebenkevu bw'eggwanga, sovereignty, n'okujja mu biseera ebyakabenji ne gatandika okukolaganira wamu n'abantu. Obuvunaanyizibwa bw'amagye tebagamba nti amagye gagenda kukulemberanga ekitongole ng'ekya poliisi. So Mwami Museveni olw'okuba obumu ku byakoze kwekutta institutions ne poliisi agezezzaako nnyo gisaanyaawo naye abapoliisi ate abali eno wansi bo balowooza birala era bba ensonga bazivuga bazitwala mu maaso ne bano bateeka waggulu wano kuvuga bazitwala wa Mwami Museveni. Neyanziza dakiika emu 2 tukomawo bwana Kaija ekiri e Masaka ebijambiya abantu abattibwa weebuuza lwaki abantu bano battibwa era lwaki ebijambiya bikomyewo. Omuntu kwega noonya n'ekibuzo kyembuuza ku nsonga eno. Maye nze ebijambiya nga bwe genti profession emwe esinga okunyumira magye. Ebitabo byabwe mbisoma n'ebya intelligence wadde nga sobola gakola ki lwajjajjange kiragiro kyeragira kubanga nkugambye ekisanganyi twafiirwayo omulaka. Lwaki gaalemeddwa okunoonya ebijambiya bino gye biva oba gaalimu ne gafuna owa bbomu abadde ateze bbomu epadeero ng'ali mu hoteeri mu bwangu ab'ebijambiya bano ne bagaana. Omanyi ebijambiya ebyo bw'osiga scenario nzibu okutegeera. Tebatta muntu asinga obulimi mu kitundu. Tebatta oba simanya mbu ono omugagga alina ssente wakaduuka. Tebatta simanya mbu ono alina sowa y'ebijanjaalo. Bali mu kutta abasembayo obwavu. Ate tebatta bakayanira ttaka. Batta basembayo ki? Kati ng'omukadde oli baga nti ne bazzukulu bagenze ku mulirwano okulaba TV. Kati omanya famire efaanana bwetyo abaana bagende balabe TV ku mulirwano. Kiba kitegeeza abo bawejjere. Nze ndowooza eno dikoyi mu majoro kiba kuyita dikoyi. Kitegeeza dikoyi kwe kukola ekintu nga kitegeeza kirala kabanka maso. Okwo kwe kulowooza kwange eneete okuba dikoyi nga mulimu message endala esukka ku ekyo kitulaba. Kubanga singa kyabadde nga kino kyenawulidde e Rubaga. Zino ziba waliwo e Kampala lwaki bayita eggaali. Waliwo eggaali yayise mu byabavuga nga 300. Okakana n'omuvuga gwabyeko essimu n'okumutta ne bamukola ki ne bamutta. Ekyo kyo nalibadde nsobola okikunnyonnyola kikitegeeza kubanga ate nakyo kigenda kufuuka kingi. Nalabye ripooti ya Ubosi nga bagezaako ogizanyisa ne levo yo butaba na mirimu bizinesi z'abantu ezafudde mu COVID nga banabbanja bali awo bali mu kwebuzaabuza bwemulisa balimba ekintu ekyo tugenda kisasulira. Kati n'ekino ekyeno ga kikuzibwa era nti gundi go baso mpakasi kakati omukazi w'emyaka 7 ow'ensanvu wano mu kibuga ng'akola alabika nga muto naye ow'ensanvu w'omukyalo mumanyi era amugaba mukadde waawe niwe woneka bayinza n'obutamwita mukadde waawali. So nti beetaaga bannaffe abakola ku byokwerinda. Nagamba ekibi kya sekita ya Uganda baagizimba ng'ekuuma Mwami Museveni na kulwanyisa abo abagala obuyinza. Singa mutuula wano ku Simba nga bemwogerako byakubba bayinza obutabalumba naye babawulira nti mutudde wano ku Simba
mugenda kukola demonstration eve kusimba etuka butusi kila road police abavu nampi bakola ki kasaba kimambu ekyo kizo kujaga nebaga nti abaplaninga bubbi kyovula mbolo ababbi abali mu Uganda ba petroni baabwe boyizo kuba ba ogaba abwe baba muki wawulya basobbi tebagambanga nga bakamabe akubulya bagunda akulya grestre yaguma nawe akulya gusimanya ono kati bayino butakanya onagano mukolera gende ruziro jabawulira tosobola kubba mu Uganda nga toyina kakwate na police baba kubbira ko wane simu wan no genda ku police ekuza ajibidde wanti ekikaki era bomwaye simu yedda ona repete chika biri ebijambi ya chichi kati huyo goli mu police kati nkuyita na mu police government eno buli ekintu ekibeerawo oyina okuleeta ziddabuli emirundi n'emirundi why zita nti why where when what and who kakati oyinza okwebuuza ddala ebigendererwa ti lwaki ssaawa eno era lwaki bakadde lwaki bateesobola lwaki Masaka ageni lwaki wano mu Buganda because ebintu bino byonna bikolebwa naye bannansi waliwo ebintu ebimu bye batwala ng'ebyomuzannyo bwe kuba kutta bino byowulira nti bassa abantu n'emmundu nti bakusanze wano bwe battisa n'emmundu bowulira nti babasse oba wano era bibeera wano so ebyebuuzo bingi message gye bagezaako tusindikira essaawa eno mu kaseera kano Masaka batta abantu nga poliisi erina capacity okwegatta n'amagye ne basalako Masaka okulawunaani akyali ebweru n'okukwata abantu abo instead bawulira nti bagenze okugaba ebyabakyala ebikozesebwa abakyala eruweru emmundu ne zivaayo awo weebuuza ekigendererwa kya gavumenti eno n'ebitongole ebikuuma ddembe obuvunaanyizibwa obukulu kukuuma bantu n'ebyabwe kukwasisa amateeka n'ebiragiro oyinza okwebuuza nti ogwo omulimu omukulu poliisi gwekola okujjako nti highly rated mu kutulugunya bannayuganda ne wekiteetaagisa mu kulya enguzi bali waggulu nnyo naye mu kukuuma abantu n'ebyabwe ne bwokuta amasimu essaawa eno nti bannaye oyo poliisi eryetya ti eno bebeekobana n'ababbi ekiri ewange eyo emukono so bannayuganda twetaaga okusabira naye mulina okukimanya nti twewaayo mu mbeera yonna okulwanyisa nakyemalira waakuno eggwanga lino bwe libanga lyakutereera okumujja mu bukulembeze buli alowooza nti oyina we watuuka n'ofuna akafo nti kati gwe yatereera byatereera Uganda okutereera nga mwami Museveni amaze emyaka 36 mu buyinza ng'avuddemu ekyo buli omu kyalina okuluubirira bw'oba oyagala poliisi eteredde ekyo ojja kiraba amagye agateredde nga promotions zibeera on merit ojja kiraba enguudo ezitambula ng'otambulira eddakiika 2 okuva emukono mpaka Kampala ekyo ojja kiraba ekitali ekyo institutions zikyafa zigenda kufa ate zijja kufiira ddala.